Muwala oli otya? Otya bwotyo? Kale ojja kuba bulungi tofaayo. Akayiso ke bakubye. Nansi ono y'ani erinnya? Gwani erinnya? Agnes. Okay. Wadde no mpandiika na waagundi. Agnes. Kati Agnes. Lwaki osala ekkubo ng'olina earpiece mu matu? Bajja batomera mwegendereza owulidde? Okay. Kale. Wazze nani? Nansi ono ani amuliko? Waliwo omwami eyamuleese. Muyite mugamba ajje. Musawo. Sebo. Jebale. Kale jebale. Akakyala kazengulu. Yazengulu bamukozeeko. Bamukozeeko lwakuba ndowooza ebiwundu bikyali. Nejja kutereera. Kati wali emmotoka yamutomedde nnyo ayinza okwetaaga sikaani. Nze nabadde mabega bwenti nga nzijja. Eddabo kabini eyambadde mu maaso. Kakati akaddabo kabini bwejja omusajja n'agezaako yabadde asala naye ndowooza ng'atadde buno omulankani bwe bateeka mu ki mu matu ono kakati emmotoka abaagira bw'ati omusajja yavubye nnyo okumutaasa laba bwamukolako ki side mirror bwamukoona bw'ati amukasuka agwa nze nsiba nnyo n'amaanyi kati nsiba nnyo n'amaanyi. Oba weegendereza wano gulinga tulowooza nti guliko crack. Gulinza okubaako crack. Kati twagala bamutwale mu sikaani nga tanafuna kasaayi ku bwongo. Kati nze bwe mulaba ne manyi ono omukazi asobola okufiira wano. Okitegedde bulungi nnyo nze nali badde mabega ne mukwata ne mukuba mu mmotoka kwe kumuleeta ne mukwaki. Si gwe yamutomedde. Abamutomedde balala. Ripooti zigamba nti eyamutomedde eyamuleese. Nedda. Lwakuba nti kati bo bali bakoze bukozi bwebyo. Nze namuyedde buyoziyozi ne mukuba mu mmotoka. Nenkola ki? Ne muleeta. Era bodaboda banyambye nnyo kuba banyambyeko n'omusiro omukola ki? Omuteeka mu mmotoka. Namuleese ne muleeta. Kakati biru ye ojja tuyambako katono. Biru ye akakadde kamu n'ekitundu. Eyasoose. Then ne sikaani omuyamba omusaayi tusuubira omusaayi guyinza otutuuka ku ki? Ku bwongo. Katwetaaga sikaani. Sikaani ejja kuba ya miliyoni emu. Kyetaaga. Kyemmanyi nti ewaabwe engeri gyazengulu mukama yeebazibwe akuba essimu ababuulire ekyo kyangu nnyo bamukoleko. Nedda sente tuzaagala kati. Then kati gwogenda onoonya abeewaabwe. Nedda ate nze mbajjewa. Ale kati ate kasigwe yamuleese. Namuyambye bwe nkimanyi omuntu eyaleese wano omulwadde yaba amuvunaanyizibwako. Atya kati ono buvunaanyizibwa bwo. Kakati ono anyway kati mukwano alo yeguyani omuyita na mukwano ate mumanyi nedda ssebo mukulu mbadde nkusaba nedda mbuuza gwani erinnya gwani Agnes ani yakuleese wamma kubira abe wammwe baleete ssente ani yakuleese oli bubi tata boy yaliwa kati ssebo leeta ssente zitya tata boy yo gwani erinnya lyo ono akusonzeemu gwe yamulese gwe tata boy gwe bbaawe ate ogezaako kuŋŋamba nti si gwe bbaawe nzani sebo nedda nze zaake zaidi ya sebo ze sinza tata leeta miliyoni wulira sebo yaluwa tata boy kati sebo ono alabika yawuliriza miliyoni mu n'ekitundu ono tusawo totuwa sikaani totuwaza sikaani tuweze twamulabiridde kati mpuliriza bulungi musawo si gwe yamuleese bwe mba nawuleseza ndabaleesa waleese waki kutaasa bulamu we bali kutaasa bulamu kati butaasize ddala butya anti nze sisobola kumusasula sirina zasente ezo gwe nnyabo bw'obanga wabadde toyagala kumuyamba lwaki wamuleese gwe nnyabo yogera tata boy yange twagala ssente tuwa essimu tova wano talina kyalina tova wano nga totuwadde ssente gwe nno musawo tova wano nga totuwadde ssente ojja zireeta ntazireeta kiki kyemujjanja byawo nkunyonyi bubi
tasobola n'obwongo bwe tebukyadde n'omujanjabye bikibe mu mujanjabye bikibe mu mujanjabye n'obwongo bufudde wuyo tabalina bbaawe lino lyonna ddagala twayise ne specialist amukebera obwongo lino lyonna ddagala kaali n'agamba kati sasula ayogera mutata boy ayogera tata boy kwata sente security gwe musajja wa kitiibwa ndi musajja wa kitiibwa ono omwami aganye okusasula sente z'eddwaliro kati mbadde njagala omukwate omutwale ku poliisi gyagenda osasulira mwami zaake mu buwombeefu obungi onaasasula oba tosasule walese wate nga tosobola mumuyamba kati kankunnyonnyole funa eddwaliro lyaffe omuntu aleese omulwadde yaba muvunanyizibwako oŋŋamba otya ntalina muvunanyizibwako nga togenda sasula gundi yino pe yino kodi yino sasula kodi 5334992